Talent Cruise, Mr. Handsome, Celebrity Track. Olunaku olwaleero ndine Taata Fresh Kid, ndine Manager Fresh Kid. We are clearing up the air. Ebigambo ebibadde bitambula nga kigambibwa nti Taata Fresh Kid yaganira omwana oba naye ayagala ogenda ebweru ayagala ogenderako ne okubanga ne manager naye ayina ebirala byagamba ne maama okubanga ayina byagamba ebigambo bingi nnyo ebitambudde all over social media n'ebigambo bingi nnyo so olunaku olwaleero tugenda kubiwunzika byonna abantu ogenda kuba omanya ekituufu wano ku Celebrity Track nti ebigambo ebituufu taata abirina story entuufu manager agirina kyoba okola tovaawo follow us, subscribe and sigala ng'ofollowinga wansi awo. Ebiseera ebisinga bwe tugamba nti Celebrity Track we are the true source abasinga bakidoutinga naye believe me we are indeed the true source olunaku olwaleero nga bwe nabagambye tulina Taata Fresh Kid this side tulina Manager Francis this side ebigambo bibadde bingi nnyo okoona emmeeza kubadde kungi nnyo wolokosa abadde mungi nnyo aba social media boogedde bingi nnyo Maama Tendo ebigambo bibadde bitambula mu Maama Tendo naye olunaku olwaleero kumala mpaka kumala bigambo ekitegeera sikwogera omusajja bamuwayiriza omusajja bamwogeddeko bamujweteseeko ebigambo ali wano agenda kuba atubuulira Manager Francis naye agenda kuba atunyonyola ensonga zonna naye ng'ensonga eri egyo abasinga gye basinga okugamba badde bagamba nti Fresh Kid agenda Dubai era nga promoter eyamu bookings ogenda Dubai agamba nti yeekubye olw'ensonga nti taata ayagala genda manager ayagala genda omwana agenda taata agenda tutangaza ensonga entuufu tuve mu bigambo olunaku olw'eggulo twalengedde maama nga maama agamba taata yalemesezza omwana so katukiriringe up air taata agenda tukiriringa up ne manager tukiriringa up manager wanjise ogamba oti siri fit nnyo naye tujja kugenderawo okay ekibuuzo ekigenda osooka essaawa zino zennyini Fresh Kid ali mu mbeera ki ali fit okay ali ku ssomero asoma ali ku ssomero asomayo. Okay, tugende so to the point. Twakulaba emabegako eyo nga mulabika nga abatayina mulabika nga abalina obutakkaanya wakati wo ne taata. Abantu soke tubawe ekifaananyi ekituufu before nga tetunagenda awo kuba guwazula Fresh Kid. Nze kye nyinza okugamba abantu bo kye bagamba nti tulina obutakkaanya nyinza okiwakanya kulwakubanga obutakkaanya wakati wange n'abazadde we buli wabula obutakkaanya ndooza buyinza beera mu bazadde eri naye ate si erinze kwanza wengende wa taata nyaniriza wengende wa maama nyaniriza kati bonze sibalinaako ki buzibu wabula butakkaanya kyo baguba obadde ogamba kuba kati kiriwo nti era kyona kibagambira we kiri nti omwana abeera ne dadi kuseera by'okusoma omwana ffe tumwetaaga wetuba tumwetaaza eki tumugenda ne tumupikinga ne tugenda tukola emirimu gyaffe nga manager gye nnina okukola ne taata n'abeera eri waka nga taata. Waliwo kye mwali mugamba eky'obudde nti temukyabeera naye nga mwagala abeera naye bwe kyali emabegako nga yakagendayo naye twatuula ne famire ntubagamba nti era mukirabayo munaaba temutereezezaamu embeera egyakyuka ne banabo ne bakiraba ne tukitereeza kati akadde tukafuna. Tulaba nga waliwo ensonga ezatandise okujja Fresh Kid afunye show Dubai. Yes. Ate nga tulaba ngambo zitandise otambula taata ayagala genderako naawe oyagala genda Fresh Kid naye bamutwala so tusooka otutangazeemu awo tulabe kati show e Dubai kyenyinza okugamba saawa zino nga kati wekiri eri mu lusuubo kubanga okusooka yaddala ebyayitinganya ku social media mwabirabye gamba taata alemesezza omwana nze ndooza gyo mwanoonyezaako munemu okunfuna nange ne ŋŋamba ku makya yiirwaki era nkubiddeko ku taata awo ne tusisinkaganamuko ne mugamba bino biri bitya naye naŋŋamba bannange nze sirina mutawaana ekijja kyenkola kyengenda nakyo sobola nange ziba mukisa gwa mwana wange nekonze kati tubadde tuli awo ne waliwo omwami bamuyita Pius Bigirimana oba omumanyi permanent secretary natugamba kibirendaba ku social media netugenda kati ye nakonkludinga nga ye nga yalina obuyinza bwe nga yalina obuyinza bwe bwakola ki
kati era tugenza ovaayo nga kitegerekeseko nti taata waba tagenda show either bagikansoling oba promoto akole gundi z'abantu bameka 3 singa kale kibadde kisoboka nga taata asobola ogenda taata yandibadde agenze wakiri omukisa guno ne gutaafa taata ne wayandigenze kwezo tiketi 2 n'agenda n'omwana kale nze nganze kyensalawo kyendowoozaako taata basobola okugenda n'omwana gwe n'osigala olw'omukisa ogwo obutakola ki kubanga singa ogwo omukisa tugufiirwa ate chance comes once guyinza obutadda kubanga abantu abayimbi bangi bayimbye naye tebagendangako wadde Kenya oba Kigali naye fe omwana abadde agenze mangu so nze okusaba kwange nkugamba nti singa abantu b'e Dubai batusaasira beza tiketi 2 wakiri kale nze nfiirira mukisa gwa mwana oba bakkiriza taata gye n'omwana mu tiketi 2 azilonga azo omwana akituukiriza nze kyenjagala tuwulire ku saidi ya taata ebigambo byagamba taata ogamba otya ndi bulungi se ogamba otya obulamu buganda butya bulungi nnyo so taata ebigambo bingi ebikogeddwako omuntu omulala yandigambye nti bingi ebisaliddwa ku taata kuba teri avangayo kuwulira ki saidi yo oli musajja babadde boogera naye ng'oli benda kateni ng'osirise naye essaawa yeeno okubanga nti naawe osobola okubaako nekyotugamba ku nsonga zino ezibadde zitambula ekyo twavuddeyo ne tulaba maama ng'agamba omwana we leka omwana we ozibira emikisa gy'omwana we taata tutangaaza ensonga zonna kuvako nga bwe kyali omwana wamutwala kale maze obudde buwanvu nga nsirise naye oluvannyuma lw'okuba nti bannamawulire era nammwe mwemanyi bulungi oli bwakuwa ebigambo teruyinza kuggwa kuwa bino ate ogenda eri n'osabayo ebirala n'ofoojinga n'ebitali byo n'olw'ensonga eyo omwana namutwala okubeera naye nga bw'asoma era nga bwakulaakulanya ne talenti ye ne tukwatagana ne manager bulungi ne muwa ennaku ezimumala ku budde bwa music n'okusoma n'asigala nga asoma bulungi kati ku bino ebiyitingana ku byogenda ebweru kituufu kyo kiri mu buwandiike kyakolebwa mu ndagaano gye twakola n'abakulu mu Ministry of Gender nga kiraga nti nyina okubeerawo nga taata ate mu bintu ebimu nga nkolawo nga supervisor ku mwana olw'okuba ali mayina emyaka 7 kati mu ekyo abantu baze bagamba nemeseza omwana ogenda ebweru naye nebuuza mu kintu ekyo kati okugeza nga jjo bagambye taata alemeseza omwana ogenda wa e Dubai neŋŋamba ekintu ekikyabulako ebbanga kumpi lya weeks 2 kiremeseza ntya baze ne bakima omwana ne mulemera oba kati mu nsonga eyo nyongera okakasa abawuliriza n'abatulaba ne promota yennyini e Dubai nti ku nsonga eyo sina mutawaana wabula nga bw'omanyi nti tutambulira ku mateeka Ministry of Gender etwala ensonga z'abaana eyina akawaayiro akalaga nti omwana ku myaka egyo at least muzadde wabeereko kati mu nsonga eyo sina kyenyinza kuwakanyamu awo ekitegeeza nti taata ebigambo ebibadde byogerwa nti wali otaddewo ekijinji nti bwemba sigenda nga siriiko Fresh Kid talina gyalaga bituufu olina akatambi w'okajja akayogerwa bwe katyo anti era nange nkugambye ebigambo ebibadde byogerwa nti bituufu abo babuloga b'oku social media bateekayo ebintu byonna bye baagala okusobola okwonoona erinnya taata twagala tutemeretemeremu omulabi ali ewaka omukyala ali ewaka omuzadde alina omwana naye nga naye ekirooto kye ayagala muwala we oba mutabani we atuuke wano nga Fresh watuuse taata osobola okukkiriza Fresh Kid n'agenda ne manager nga toliiko okutwalizaamu sisobola kibeerako buzibu basobola okugenda naye bwe kibeera nga akawaayiro mu byawandiikibwa kalaga nti muzeeyi alina okutambulira ku mwana nange era mba nkisanyukira kubanga mba nfunye omukisa ogulambulako ate ng'era mba nkifunidde ku mwana oyo naye nga bwabwe baba bagenda babiri tolina buzibu ekyo tekirina buzibu
So ensonga ndowooza mugirabye. Taata agambye manager bw'aba agenda ne Fresh ye takirinako buzibu. Taata njagala promoter atwala bano abane Dubai atwala Fresh omuwe ekigambo kyakitegeere bulungi nti taata tokirinamu buzibu, buli kimu akikole nga wabadde agenze maaso n'okuba ng'akikola. Kozi promoter akatambi nakalabyeko gyo nga weekalakaasa, naye nyongera okukakasa nti nze sibadde na buzibu, era abantu bwe bootegekedde ekivulu mpulira bagamba nti bwembeerako tebajja kujja. Simanyi wabakuŋŋaanya otya okumanya ennamba ey'abantu abalinga mu 1,000 okumanya nti bonna bagamba muzeeyi bw'abaako tetujja kujja. Ako sitegeera ngeri gye bakakwasaganyamu okumanya ekintu ekyo. Naye nga nze bw'oba nga osobola okukola ku tiketi ez'abantu 3 era ndi mwetegefu okujja e Dubai. Bw'aba nsobola z'ababiri Ekyo kiri wakati wa manager naye ne promoter, kubanga nze ndiwo nga muzadde. kitegeeza nti taata oba baagala oba tebaagala gwe ng'omuzadde olina okubeerawo. Kati mu nsonga eyo Minister of Gender ku kintu kye twasayininga mu mateeka kyekiriwo era kyekisuubira okutambulirwako, kubanga bino bye twogera wano sigamba nti oba mbeesibako bwesi bikutambula nabo, naye kiri mu buwandiike ku MOU gye twakolera mu Minister of Gender. Taata waliwo ekirala ekyali kitambula nti management ya Fresh Kid Texas tekyafuna bulungi nnyo, tekyafuna budde, ate bubeera na mugundi taata n'omukyala naye n'omukyala aba mami wa Fresh Kid naye yagambye. Kati mami ebigambo byayogedde ate gwe obyogerako ekyo kuba nsuubira naye wabirabye. Ebyoyo saagala gendayo nnyo kubanga wagezaako okwongera okummanyira ku social media n'anteekako ku TV awo n'anvumirira. Ngenda kumwanika tajja nakufuna kuddamu watambulira. Wangi taata? Ku myaka gye maze naye 16 twayawukana mu 2015. Ekitegeeza taata mwayawukana dda? 2015 n'afumbirwa, naye bwaddamu okummanyira ku social media awo olunaku olulala lwonna ngenda kumwanika n'ekawanda ajja kuddukawo. Ekitegeeza nti taata gwe abadde ne Fresh Kid lino ebbanga lyonna tabaddeewo? Emyaka gye maze n'omwana oyo giringa 5 naye tukomaawo kubanga nyinza okwogera ebirala ate ebyo mbirinze kubyogera nga akomyewo. Naye ng'ebigambo byo maama byayogedde kwegamba tobirina ku kakwate, tobimanyi na bimanya. Ate mu busungu bw'abakyala Minister of Gender twali naye ng'atudde awo, Songolaita atudde awo, manager atudde awo, ffenna twaliyo. MOU gye nkugamba tetwagisayininga mbu naliyo bw'omu n'abakulu twaliyo ffenna management ne maama ng'atudde awo. Naye ate olunaku lwe yavaayo n'agamba omwana we mutute ng'omubbi, nze namwewuunya amagezi ge, kuba buli kyakolebwa nga kwali, era n'ekyo kyonna kye mulaba ekitambula akirimu bulungi nnyo, tali out ku nsonga z'omwana. Alina eddembe okubeera n'omwana we, asobola okujja n'amulaba wonna wamwagalira, naye yeddeko ku bintu byayogera kubanga tebijja mu myaka gye. Kyova olaba nze sisobola kujjayo bwino, era we kamutanda n'addamu ne mumukema ebigambo n'abyogera ajja kuba alugulidde ku pata, kuba kati nze mwesonyiye ebbanga ddene. Taata, abantu babadde beebuuza nga bagamba oba kasente oba nsonga za kasente nti basobola okuwa ssente gwe n'osigala, kuba yo omukyala ebigambo byabadde ayogera nga bulinganga waliwo issue ebaleetera okusika omuguwa. Ssente ze zireeta obuzibu nti waliwo afuna ennyingi ku bazadde, waliwo afuna entono. Ayinza okuba alina ensonga ze ng'omuntu naye nga si ssente. Taata, ku agreement gye mwakola manager atwala percentage ki, otwala percentage ki, maama atwala percentage ki? Kuba ayinza okuba ewava obuzibu then n'omwana naye nga ye omwana ani ali responsible ku ssente z'omwana? Kyensuubira ekyo kimanyi bulungi, naye kwetaaga okuddamu ekimanyisa eggwanga. Kyasalibwawo nti nno 10% ejja kubeera nga ya maama ng'omutemwa gwe ng'omuzadde, 20% ebeere eyange mu kulabirira omwana ke yateeka waka biki. Kyensuubira mu ekyo nti 20% eyo
eyinza n'okugweramu ebyo ebyokulabirira awaka. Kati ate bw'abanga asobola okirawo bubi nti natwala 20% ate ng'eggwera waka mu kulabirira omwana n'awaka, management ne bagiwa 30%. Management Texas Entertainment etwala 30%, manager n'atwala 20%, Fresh Kid n'atwala 20% ku account ye. Yeah. Ani ali responsible kusendeza Fresh Kid ezigenda ku account ye? Nze kennyini. Gwalina password, gwamanya nti kakati omwana tumugireko zino zigende shopping engoye tukole bwetu buli kimu bwe bityo. Sente z'omwana teziriwo ogula ngoye, ziriwo okubankingibwa paka emyaka 18 era lawyer alina okumanya ku bintu ebyo, manager alina okumanya ku sente ezo, nange nyina okumanya ku sente ezo. Kitegeeza olubankinga sente ezo bugundi bwonna mbeera mbutereka bulungi, kubanga buli ewa lawyer tugendayo buli weeks 2 okwongera okumanya emirimu gitambudde gitya mu wiiki eno. Okay, taata nga tumaliriza olunaku olwaleero, bubaka ki bwewandyagadde okuwa mutabani wo Fresh Kid? Fresh Kid yambubaka bwe muwa amalala agakendeeze, ngenda kulwanako nnyo okumutereeza mu layini, naye akendeeze embeera y'amalala, kubanga nange ndi muzadde naye mulaba nga ki mukalubo mukko ng'abantu abalala bye bagamba. Naye kyensuubira nti ajja kutereera, kubanga bw'obanga muli wakaawo n'omukangamu era omulaba nga atiddemu awe, kitegeeza ajja kutereera bulungi mu layini. Waliwo engamba ezaali zitambula nti waliwo kampuni ate yakumera nekufunirawo omulimu ne bagamba ogira okolaawo then bino ebyo byesonyiwe biki ebyogenda ebweru biki kyali kitya bakuwa omulimu emabega kaawo? Kale oyo mukwano gwange kuba yagabira omwana wange ngato okumala emyaka gy'agenda omala ku ssomero, kyekyo bwe kiri, naye nga sibeerangako ambasada wa dduuka ekyo. Webazeeko bannange Sudiiru okuwa omwana sizakulaba nga ogira taata obubaka bwongere awo then tuve wano. Kyamunoonya okumulaba okwongera okumwebaza. Akaddemu bulungi. Omukulu Sudiiru kyamunoonya okwongera okutuula naye okumwebaza, kubanga simumiitingangako ng'omuntu ng'omuzadde w'omwana, ate nga tekyandibadde kirungi omwana ng'ali kusomera awo naye nga situddeeko naye. Nsuubira nti njafuna obudde munoonyeeko twogere naye nga yakola bulungi nnyo okutukolera ekintu ekyo ekitabadde kyangu, kuba sente ezo sirina suubira nti mbadde nsobola okuweerera omwana ku ssomero ng'eryo. Obubaka obusembayo egenda maama naye omugamba obubaka bwe ng'otunudde mu kamera awo, maama atutegeere bulungi ensonga zaffe. Kati buno obubaka bujjawuwo maama w'abaana, maama Pius, kuyinamu abaana 4, abaana bakulu bulungi, ababiri balina emyaka 10, omukulu alina emyaka 18, owokubiri alina emyaka 16, 16 giwera mu gwa 10, owe 18 giwera mu gwa 10 naye. Nkimanyi nti nno oli maama era olina ebirungi n'ebibi, omuntu abaako ebirungi n'ebibi ekitegeere. Kati mu birungi bye wakola wazaala abaana era ne muvaamu ekirabo kya Fresh Kid. Mu nsonga eyo nakusiima, naye njagala omanye nti bwebanga nange nyina ebibi bye nakola, obudde buno tewandivuddeyo mu ngeri bw'etyo, kubanga oyogera bubi. Ogamba nti ngenda suula omwana naye ate omwana nze ndiwo okumulabirira ku byakusoma, ate gwe byoyogera ebyo byonna bisobola okukola ki? Bisobola omusuula, kubanga bamanya waliwo okusika omuguwa, naye nga nze sikuyinaako buzibu nga maama w'abaana. N'okolagana naawe jasi mu mbeera ey'obuntu nsobola, kubanga akawunti twazigulawo ffenna. Kitegeeza obudde bwonna osobola batuterayo sente ku bbanka nga tulina zijjayo 2. N'olwekyo nze sikuwala na wabula byoba okomya bibyokola ki? Okwogera ennyo n'ojja n'oyomba. Ebyama by'omu kisenge abireke mu kisenge. Ebingi byalina okuleka, kuba nze nga nayogedde byenjogera essaawa eno. Wali wennyini bajja bamulambula buli lunaku okulaba omuntu oyo. Bajja nga bamulambula okulaba bye yakola byonna. Kubanga mu myaka 16 ennaku gye nakulabirako weeri n'ebirungi bye wakola weebiri, naye weetereeze
obeere nga ng'omuzadde omulungi, kubanga nkugambye olina ebirungi n'ebibi, kati olina okumanya nti ebibi byo mbisirikidde, toddamu kummanyira nnyo. Ate manager Francis ebigambo bye Oyo omusajja si mubi, musajja mulungi, kubanga ne permanent secretary yamusiima. Buli lwe tumiitinga waguleyo mu genda agamba omusajja oyo si mubi, kitegeeza Kamuga ye nga ye embeera ze si mbi. Celebrity Track ffe tuliko Late Night TV nyonga okutegeeza ebigambo biwulidde bulungi nnyo era kansuubire nti temukyadawutinga taata akunnyonnyodde emboozi ye bw'oba togitegedde ddamu playing evidiyo eyo ddemu ogiwulirize era bw'onaa tobitegedde oddemu playing bw'onaa tobitegedde Alan Cruz abaddewo nnyo Devosh ku kamera abaddeko nnyo Celebrity Track with the true source tovaawo. Essaawa eno nnyinnyini tulina maama wa Fresh Kid okitegedde abalabye taata ategeezza n'agamba maama ayogera ebigambo bingi nnyo okitegeera kati ate nga taata agamba maama bw'ateegendereza naye ajja kujja ayogera ebirala okitegeera naye nga ye maama ensonga eri egyo eri emu nti agamba akkirize bukkiriza nti ye tagenda asayiningire omwana agende. Maama si ensonga gy'obadde ogamba kyekintu ekikulu kyokka nze sirina buzibu mu birala. Kintu kimu asayiningire omwana akole ki ave mu nsonga z'omwana ebe naye yekwasa bwekwasa ekintu kiri eki asayiningire omwana agende kubanga ebintu bigobeddwako ebbanga ddene nga naye waali ekyo yali akyogera nga tebanatandika kugoba ku bintu bya mwana kyekyo nze sirina buzibu. Maama taata agamba alina obuyinza bungi nnyo okusalawo abadde n'omwana ono okumala emyaka 5. Kati ye bw'aba amanyi nti abadde n'omwana emyaka 5 ye yamanyi ba ne bw'oyita 14 akubuulira bw'aba nga abadde n'omwana emyaka 5 sirina buzibu ne risiiti nziina ezaawulira omwana oyo okuva mu bebi 14 ke twali tukola omulimu gumu ng'omwana ajja ne ku mulimu n'annoonya ng'ayagala fees naye nga ye bw'aba abadde naye emyaka 5 akola ekintu eki asayiningire omwana ebyokugenda n'omwana abiveemu n'omuwandiisi wuyo tagenda n'omuwandiisi asigadde ye kikyayagalayo kati baleke omwana ye agende. Yagambye bwe bavudde wa minisita amutegeezezza n'amugamba n'amateeka bagamanyi bulungi nti omuzadde aba alina okubaako kati ye agende ye nga ye taata agende omwana asigale. Bigirimana yennyini yagamba talenti y'omwana erina okugenda mu maaso n'ebyokugenda ebweru Bigirimana abadde abimanyi kati ku ssaawa ze baba bagamba nti alina okubaako kati omwana asigale ye taata agende. Maama gwe kyosinga okwagala maneja na mwana bagende kubanga ebintu babigobyeko nga waali era n'ebbanga yali alina okwogera tebaamukweka kintu na kimu banayeze mpulira nkooyi ye bw'aba agaanye ye kaagende omwana asigale ye bagende balabe ye. Maama kati promoter abadde ategese Fresh Kid e Dubai kati osubira oyagala mugamba ki kubanga ye taata agamba baba basobola oweza tiketi 3 baziweereze okumenya abantu kubanga baali babigobako nga waali ekyo yali akyogera n'oli n'ategeka ng'akimanyi nti aweereza abantu 3 okiraba. Oba taata ayagala nnyonyi anti agende alinnya agende ye alinnya ennyonyi agende omwana asigale. Okay, ye maama ategeezezza era ali mutugamba ekintu kimu taata waba ayagala okugenda kale ye alinnya agende omwana amuleke okitegeera. So kati katufuneko 14 sooka ojje katono 14K y'omu ku babaddewo nga balaba omwana ono. Taata atutegeezezza n'atugamba nti kuba oba yawukana ne maama ye abadde n'omwana okumala emyaka 5. How true is that? Si bwe kiri nga maama w'omwana wabagambye nze Fresh natandika omulaba Kawanda kuba nali nkozeeko ne maama Fresh Kid ono era ebbanga lye yabuliramu nga sikyalaba paatwe
era gwego omwaka ogwo ate ne tumusanga eruweero nga tugenza performinga yes mwaka gwo mu myaka 5 alimba kiri open n'abalala era bajja kyogera ole ekintu ekirimbika ne baba mwagala ne mujje Kawanda abatuuze bennyini nnyini babanyonyola ekyo yajjanga ng'ava ku ssomero nga oba yali ali mu bebi oba tooko ekintu ekyo talina na bukakafu kuba buli omu omwana yali amulaba nga bamuyita mu China twamuyitanga mu China eyo paatwe weziri n'omusomesa waali abadde amusomesa okuva mu bebi paka mu topu kati ye bw'abanga badde naye emyaka 5 n'omusomesa tujja kugendayo. Kati maama obadde ne taata ono okumala ebbanga ddene olowooza mudulu gwa nsimbi yamanyi munnange ekyo sijja kyongerezaako ye yamanyi nga ye kirowoozo kye amanyi endowoozayo omuntu kiba kya bugagga kati ekyo ky'obugagga kyayina. byebyo celebrity track maama bw'ati ali mu nnaku ey'ekitalo naye nga naye ebintu abirekedde mukama ndowooza yaba asalawo okitegeera ebintu bikyali byo bizibu ddala. Celebrity track tetunasalawo taata akkiriza omwana agende taata aliawo aliyaganaga agende tagenda manager naye ali mu kweraliikira maama ali mu kweraliikira taata alemeddeko mwana bintu biwanvumuko nno binalan cruise byoleese mwana divorce tuve wano tujja kudda atolala nga tubabuulira nti tolumanya tuligenda ku kisaawe kulaba nti oba tugenda werekera fresh kid naye embeera yeyo eriwo. Celebrity track subscribing okufuna ebisingawo out of